Alright. Ku Projan nga kochali. Tukwebaza okubanga okyali mulayi mulungi owa Projan Media TV. TV ne kuwa amawulire agakagwawo mu Uganda n'ebitundu ebyetoolodde. Tutumira ku bantu baffe abali e Dubai, Saudi Arabia, abali e Qatar, abali e Oman. Yonna gye muli tubeebaza okubanga mwewaayo okubanga mufollowinga Projan Media TV. Muzikirize mbayingiza story yaffe nga story eno yennaku ffenna tulaba ebigenda mu maaso mu ggwanga naye really ensi etabuse shege ono owa People Power akubiddwa amasasi mu bukambwe era poliisi etandikiddewo okunoonyereza shege etandikiddewo okunoonyereza ku ki ekyavuddeko omusajja ono okufa osegeera. Poliisi mu Kampala etandise okunoonyereza ku musajja eyattiddwa osegeera wali ku masitoowa enansana olunaku olw'eggulo osegeera. Poliisi nga yagattiddwako aba LDU babadde mu dduukadduuka n'abannakisende kya People Power osegeera. Naye ffenna tukimanyi nti aba People Power babadde bava mu disitulikiti y'Ekiboga nga bava ziika mwana muwala Rita Nabukenya. Omukyalo ono bambi era naye yafudde mu ngeri y'emu egambibwa nti babadde era mu dduukadduuka People Power biki wali Nakawa era nga kigambibwa abatuuze bagamba poliisi yakoze eki eyamutomedde. Abatuuze bagamba poliisi yamutomedde naye ate poliisi yo yavuddeyo negamba si yakoze eki si ye yakikoze osegeera. Wabula bano abantu batuuse nansana poliisi ne LDU yabadde balindiridde nga bava okuziika oyo omukyala Rita osegeera. Era ekyavuddemu nti kwe kwabadde okukuba amasasi kubanga babadde baagala okudispersinga crowd eno nga tebakkiriza bayingire ki tegala bakkiriza yingira mu kibuga. Atandika okukuba amasasi awo osegeera ne wabaawo dduukadduuka mungi era mu eyo process wa amasasi osegeera gakwatidde mwana mulenzi ono Kyerine Daniel. Mwana mulenzi ono Kyerine Daniel omusajja amuzaala 1987 osegeera. Amasasi gamukwatidde ankubye essasi lyafubutukiddemu eno mu liiso bambi osegeera. Omusajja ono adde ne famire ye era nga wolabaka omusajja yali yayanjula mukyala we bambi ali mu famire emusanyufu bambi naye ekintu wekityo we kyatambudde omusajja bamukubye amasasi naye ng'ekibuuzo kiri nti gwali eyo really is it necessary okufiiririra osegeera kuba kati abasajja bano bakulembeze. Bobi Wine agenda alinnya mu ntebe kituufu ffenna tumwagala najja yalinnya mu ntebe naye ate oba teweekoleredde nga ggwe tagenda kujja mu famire yo akugambe sente ziizo osegeera. Yadde twagala okyusa obukulembeze naye tetwenyiga mu buvuyo nga buno abantu balifa osegeera. Bwe tunaatuukira mu kiseera ky'okulonda nga abantu bangi bafudde nga tubayiye omusaayi oba okitegeera abantu bafudde ebyaddala. Kati gwali eyo nze nkuwa amagezi kituufu oyagala Bobi Wine oyagala People Power naye linda mu kaseera k'okulonda oveeyo ojje olonde Bobi Wine kuba ffenna gwe tulina olonda osegeera omulonde naye essaawa zino weewala obuvuyo. Gavumenti ejja kukola buli kisoboka okubanga ejjawo abantu abagiyimirira mu makubo osegeera kubanga yo tesobola lemererwa kutta omusango ne bagukyusa oba ne bateekawo embeera endala. Kati ono omusajja abe LDU bamukubye amasasi agaddala oli omukyala amutomera ebyaddala naye kati gwe nga gwe okakasa otya nti beba osegeera. Abantu ku siini baaliwo ne kamera weeri naye yo kamera footage wayo tasaamugjayo kulumiriza gavumenti nti yakoze eki nti ye yakikoze. So tukwebaza okubanga okyali ku Projan Media